Ovulo tewali kye bayita ki tugenda banoonyeza ebyambalo ebyaffe bye twambala era ennaku z'omwezi 21 ekitovu wali mujja kubeerayo ne ku byambalo ebyebambala abantu abatalya bisiyaga mwetegekera olunaku olwo tetukyanoonya mukulembeze twamulabye ate tewali ajja tutiisatiisa Masaka ekyokukola tukimanyi 79 olutalo lwayita wano ffe twabakkiriza 85 ffe twabakkiriza Kyagulanyi ffe twadde twamukkiriza era ffe tumugyeko obuyinza. Muganda wange agenda maaso n'okungoberera njagala kwebaza naye ekituufu kiri nti abasajja bano ababiri Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga Nsamba akaliro ko kati bakawulira otegedde era obiwulidde ebigambo ebyo ng'ategeeza nti bo be baali bakkiriza ne bawa Kyagulanyi obuki obukulembeze oba kye tuyinza okugamba obuyinza. Naye muganda wange bye byabaddewo jjo mu kuziika osaanye ogende maaso n'okubeera nga obyerabirako. Kati nno Mathias Mpuuga ne munywanyi wa Abedi Bwanika bavuddeyo ne bakunama misana. Kankozese ekigambo bwe kityo wabula njagala okukusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu nga bw'eri enkola yaffe vidiyo eno sooka ogimpereka like eya subscribing edda nkwebaza mukwano nawe atanaba subscribinga nkusaba genda maaso subscribing ate tutambuze ensonga bambi vidiyo eno giweka like etambulire eddala etuuke ne ku oyo yandyagadde ogenda maaso n'okubeera ng'agifuna. Nzikiriza nkutegeeze nti Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dduwa agamba mukubereko okusima esembe y'okuminema ku screen ajja agenda maaso n'okubeera ng'ebizibu byo abikolako. Kakati leka tutandikire wano. Honorable Kyagulanyi nyina ebigambo bisatu era nsaba obiwulirize. Mukulu mufumbira ng'otunuulidde bw'asaba nga tukola politics ono bwe tugamba struggle mulekeraawo okutuvuma n'okuvuma abakulembeze baffe, mulekeraawo okuvuma gwe bayita Katikkiro. Mufumbira owa kamera sooka ono njagala ndabe nze seebakangako ku mwana wange. Mufumbira nze seebakangako ku gwe bayita maama wange. Njagala ntunuulire nze ayogera naawe, njagala ontunuulire. Mukulu Kyagulanyi, I have never done that. Abo abaana abatuvuma baana bo, abo abaana abatuvuma Kyagulanyi baana bo. Ayagala yenna okunzigyawo wano osobola okikola. Ekyokubiri Mukulu Kyagulanyi, lekerawo okutta abakulembeze ono Mathias Mpuuga mukulembeze nga naawe n'oli omukulembeze. Abedi Bwanika musajja mukulu ono njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkutegeeza ebigambo bye byabadde bikawo wabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olwakutta Kazindaalo yasoose genda maaso nakubeera nga yeetonda olw'obusiiwufu bw'empisa obwa Abedi Bwanika. Kale n'olaba omwana omuto ng'ategeera okusinga oba omusajja omukulu. Okuno nno Kyagulanyi ku mulundi guno kankunenyeemu okulabisa bakulu banno mu maaso g'abantu. Nkusaba vidiyo eno gimpeere like etambulire ddala etuuke ne ku oyo omulala yandyagadde ogenda maaso n'okubeera nga agifuna. Kankwe bino kibi nnyo tekitufaananya bulungi. Kamera weeziri wano, tuli bakulembeze mutuwa ekitiibwa, tetuli bato mu myaka, so mutusonyiwe olw'ebyo kubanga gwe okulembera ttiimu. Ruben was Sabina Gayavira. Wano nze President wa National Unity Platform era bonna nze nabatwala mu Parliament. So obuvunaanyizibwa bwange omu ku ffe bw'avaayo n'akola ekitasaana, naye kakasa nti si bwatera okuba era nkakasa tujja bisootinga ng'abooluganda. Nsaba nammwe mu kiseera ekituufu mumusaasiranga, temusooka munyiigira mu understanding. Buli nsonga bw'ogiraba n'amaaso ag'ekisa tojja kusooka kunyiiga, ojja kusooka understanding.
bwe mbadde nvuga nga nzija mu kkubo nze ndowooza bingi ndaba ekkubo lye tuyitamu nga ndaba obwavu ndaba embeera ndaba obuyumba bw'abantu baffe nendowooza bingi naye nga kiri buli wamu naye ngamba tulikola tutya naye nga tetweyama baganda bange njagala okubategeeza nti yesu wabaawo obuntuntu ebyo bibaddewo nze nange bwe nali eyo nga mbalaba ate abadipi balwanidde eno era NRM balwanyi ate abefudisi era njagala okubategeeza baganda bange sifunanga mukisa kulaba mukulu wange Mathias Mpuuga ne munnange nsaba okutegeeza amaaso g'abantu nti sikulinaako buzibu bampala naye nedda tuli bantu ng'omukulembeze yesu mukulu wange yasobya ate ne yeetonda obuntu ne understanding era muganda wange nze nakusonyiwa mu mbeera eyo however banaye nsaba tuwuliziganye kati ekyo ne tukivaako tetukirwako nnyo anya ebiseera ebimu abantu boogera ne tugamba nti oba owange ne tubibuusa amaaso wabula musajja mukulu Gashumba alina kye yayogera ate kati nga kituukiridde omanyi bagamba nti oba oliawo eriiso ly'omukulu ewaddugala we walaba ku luno Gashumba ekituufu ewaddugala walaba iwe nga mwagala okukakasa nti Mpuuga is nobody mu Masaka njagala Kyagulanyi agende e Masaka ne Mpuuga agende e Masaka mulabye mulyoke mulabe kyekibaawo olyoke olabe ngalabi tuteekewo empaka Kyagulanyi agende e Masaka ne Mpuuga agende olyoke olabe Kyagulanyi kyamukolera e Masaka asobola okukunganya abantu bangi okumusinga emirundi 10 nsibawo olibaga nti ye bwongo bwa Masaka bwongo brain center kankyogere taba ambuleera na Kyagulanyi Namboozi yali tadda Namboozi yali tadda emukono Namboozi ali mu parliament lwa Kyagulanyi Mpuuga ali mu parliament lwa Kyagulanyi yes these are facts za kugamba nali ku ground era nkyali ku ground Mpuuga yali tadda Sara Kiyimba yajja mu myezi 6 yafuna buli omutwalo gumu 12 Sara Kiyimba omutwalo gumu 1 myezi 12 Mpuuga yali tadda Mpuuga kale boboli musajja resigninga ku ticket ya NUP okomewo balangire by election odde omugamba kidda mutule ndairanga ntya Allah kamera yange ndairanga ntya Katonda ogamba ki Mpuuga babo manyoli wa amaanyi resigninga ku ticket ya NUP kakati balangire by election bodde Kampala tadda tayinza kudda awa amaanyi leader opposition abadde leader opposition oli aboyogeddeko kano oli abakoze ki abadde ki sebo Mpuuga mwala kibayite bitiibwa owekitiibwa right honorable your holiness your excellency abyonna bitiibwa tubimuwe twongereko n'ekikirala kitiibwa kiki ekyosirazayo his eminence Mpuuga resigning mu parliament today ku ticket ya NUP ogenda ononya akalulu e Masaka bonovayo n'akalulu ako munzijeko guno omukono waliwo abantu abalina okusinza Kyagulanyi nga Katonda Mpuuga alina okusinza Kyagulanyi yes let's get serious Mpuuga yali mubaka for 2 terms sibe kiri before ani yamulonda ku bwali lop Kyagulanyi ani yamulonze ku commissioner Kyagulanyi yamufudde kyali ogandi mu bisanja biriwo bera mu parliament ani yali akumanyi ani yakuwa yakunominatinga mugene pola faba mutu sirika ni moja tutegeera yali mu parliament for 2 terms who appointed him as the leader of the opposition Kyagulanyi who appointed him as a commissioner Kyagulanyi bwabaina the powers to appoint you he has the powers to disappoint you by firing you if you know you are bigger than Kyagulanyi and NUP resign as a NUP MP in parliament declaring okulonda okuki okupya Masaka akakulonda katekete ko kulonda twebona okomawo alabisa Mpuuga ng'asinza Kyagulanyi kino kankugambe take it from me abantu bonna abamatalinga mu Buganda ne Catholic Church balobingira Mpuuga bamuli appointing Kyagulanyi n'agaana. You're saying this to me for the first time. That's how badly Mpuuga wanted that title. The Catholic Church. Yes. People that matter in Buganda. Yes. They lobbied for him. Nebagana Kyagulanyi n'agaana ekirala. Dr. Bejo nsonyiwa nkudingana naye munnange nze okusinga okwagala Honorable Mpuuga yenze namulondo okubeera deputy president. Yenze namulonda
okubeera leader of opposition nze namulonda okubeera commissioner naawe nze nakulonda mukadde wange. So bino sibikola mu bukyayi bannange, nyinza obutakkaanya nammwe naye tutunulire kinene ekitusinga kuba kino kyetukiikirira kinene. Baganda bange njagala obbetondera bwe mba byenkola bibanyiiza naye nyongera obbayo obbetondera kubasiga. Bigambo ebyo bya musajja mukulu Gashumba ng'akutegeeza nti Bobi Wine is more bigger than Mpuuga. Era ne wano His Excellence akizemu n'agamba musajja mukulu Abedi Bwanika tesi yamusinga okwagala Mathias Mpuuga wabula yamwagala nnyo kubanga n'ebifo ebyo byonna byalimu ne byatuuseemu abadde tabifunangako era Kyagulanyi abimutuusizzaako wabula wano nno olwavudde awo Mpuuga n'ataakaka. Yayo twalonda Kyagulanyi nga kyalinayo bantu bamuwagira bagamba nti bamuwerekere atambula nabo okuva luddawa kyalina ekiruyi ku bantu b'e Masaka abamuwagira mwekanisa bategeeza ebyo bye tulabye olwesi tumanyi nti bannaffe ebbeeyi yakka okwenkanaawo tutunula tugamba nti ogwo gwe muwendo gwe mukyasigaddemu ate n'olwekyo yenna afunye ekisago kitegedde tekijja kuddamu Masaka nga tuli bakulembeze wano. Ekyokubiri ffe nga abakulembeze tuyita mu bizibu bingi nnyo okubanga tukuumye kye tukuumye ebbanga lino lyonna. Singa Masaka yali akulembera bajega, singa Masaka yali akujooga kubanga wanamyakwenosi baki ebbanga lye tumwaze nga tutabaala tetusobola kugamba nti etutabadde tuliwe mu ttaka twatula bannaffe abali mu kinyumo, ekinyumo ekyebidongo, ekinyumo tugenda genda mu kinyumo, tugenda kuwuliziganya tutuule tusalawo ekyokukola bannaffe nga bazibya amatu. Amiina. Tubadde tutanuse okulya n'okutegeera nesinze ntereka okutegeera nange nnyina kwange obampuliriza ngwazako negamba nti owange eyo okola nsobi naye olwokuba nti bannaffe baganya okuwulira balina abaegenti baabwe wano bano ba agenti temuliimu yadde embavu naye tugenda kutuula n'abakulembeze bammwe wano e Masaka abakyawulira tuwuliziganye tukanye ekyokukola kitutabuusa ku Masaka kyagala aba akyagala kyakyaya batakikola ki kyesaagala mukole ku ssaawa eno temulwana nalwana nammwe okutuusa nga magambe kiseera kyakukola ki tulwanye n'amagye agajja n'emmamba okuva mu barakisi nti ate abambadde ovulo tutaasa abaana baffe ne bamukwata mundu wulira enkomerero nti ate atatewo airtime yatoma okulwana naye temulwana negwesibagambe kulwana naye bwe naabagamba nti oyo mulabe namanya nti oyo muki mupulidde bulungi netwebaza Omugalatiya. Mathias Mpuuga Nsamba ebyo nno bye bigambo bye era yeebaza nnyo Abedi Bwanika kuba mulwanidde olutalo lwe nga kw'otadde akabinja ke ka DP Block wabula ye Namboze ke yagenda edda maaso n'okubeera ng'avaamu. Kale nno Abaganda bagamba mulabe wo yoyo ali ku lusegererwa ate your best friend is your best enemy. Mu Lungereza omusajja yagenda maaso n'okubeera ng'akoogerako. Bangi nno babadde mikwano gyaffe era nga tubakoze bulungi wabula kaakati be balabe baffe abasingayo. Naye Mukama asigala ayimirira naawe kasita oba mu mazima ne mu butuukirivu. Akuuma atakuumira mpeera ayisa abasajja Kabaka Magulu Nnyondo Ronald Mwenda Mutebi owookubiri Wangala Maama Nnaabagereka Obuganda. Mbagaliza Sande nnungi ate era mubeere bulungi banywanyi mwera batusinkane Mungu ng'asiimye ate era tuddiŋŋane. Beyond the newsroom gwe mukutu where untold stories revealed.
Sheikh Ashraf Dembe msomi wa dua tutambula naye mukwireka okusimu esembe 11 awo ayagala olanga na fesimu ya esembe 5 ku screen higher level 21 travel agents abo nabo bagamba nti we balinyo bakwireka okusimu zaabwe awo ku screen mwe balinyo mwe balire ddala akumata ko mirampeera